Oli kuwanda boyuji ebyokubika bya eritumwine biretedde ba blogger obuzibu bandisibibwa ate ye Sb4 asazeewo azeeyo Asiyah kusomero wamu n'ebya Aromantic Production bikaye Ahmed Lubowa ne Rape nabyo mbikuletedde tobisubwa ate ye omuyimbi ow'amaanyi agobeddwa mu nnyumba n'amalala agasinga kawo togasubwa nga tetuneeyongera mbadde nkusaba ompere video eno ka like nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribing nga tetuneerabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa otereere era nga osobola okumukubirako ku nnamba ye eryawo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe oba ne bakubirako ku nnamba yaabwe eryawo wansi katwengereyo n'amawulire gaffe ate byo ebyokubika bya General Edit Mwine biretedde ba blogger obuzibu oluvannyuma lw'aba blogger ab'enjawulo ababadde batandise okumubika olw'ensonga nti ye ali wali mu ddwaliro e Nakasero gy'apookera n'obulwadde era nga kigambibwa ye General Tumwine tannafa ate poliisi yo eyongeddeko n'evaayo newoninga abantu bonna ababadde batandise okubika General Tumwine nti bwe batakikomya kineeno mbagirawo bakukwatibwa era bakuggalirwa katwengereyo n'amawulire gaffe amalala ate ye Asiyah kigambibwa nti ye addiziddwayo ku ssomero era alabikiddwako mu kavidiyo akamu nga ye bambi alabika atandise okuyiga we bawandiika erinnya naye katusabe ye Asiyah takuba abasomesa nawe kankuweko kano kavidiyo okerabireko nga ye Asiyah ali mu kuwandiika tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala tusoko wandike kaliko bagandi kateka musidi akakikoze akavidivdi kama na ngenda basaba negundi nanti ya kanu kempa kachi kano kadividi kabate kamusidi wale kwa sente zekagula kubanga tuizo tukaloza kagula sente ngamera mtwale esatu yeziwandika watu agala asante nganye njuma abanza ate bwali nnyo babuseera kululi bakagula kozi kulwa kanga kumera 15 oba mutwalo kati kamera mutwalo esatu sente tezirabika sente za kati kino kigambo ki kino ekyawagulu kinami ate ekyawansi mutwalo esatu ogambe ki ekirala kukozi byokka kale kyetugenda okukola ogenda kwateka wano n'erinnya lyo n'ennamba y'essimu tumanye nti otuba tubiguze tubiteeka ku baasi ate ebyo nga tubitadde ebbali ye omuyimbi amanyikiddwa nga Red Banton ono eyabayimbira sijja kuva Kampala nganye era nga ye birabika bimutabuseeko eby'e Kampala yandiva e Kampala essaawa yonna oluvannyuma lwa landiyoodi we okuvaayo n'agamba nti ye ono omwami ye aganye okumusasula era nga kigambibwa ye amubanja emyezi egisukka mu 2 naye nga ye kirabika Red Banton bamubanja era nga kirabika ye Kampala emulemye nawe kambikuwe obyewulirireko tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amala ye kutuwa time ya kutuwa sente zaffe nti tatuwa budde sente zaffe tazituwera mu budde ate n'obudde obwogera naffe nabo tabutuwa bw'olaba nga abantu bakwata bulungi alisifuba okulanga omwezi gumu gwolekayo emabega kuba naffe tuba n'ebizibu byaffe enjumba yali ya 75,000 netugimwawulizaako ng'era alemereddwa sente netumuteeka mu galagi nedda netumuggyako galagi netugigaba netugiwa omupangisa omulala netumuggyako boys quarter netugiwa omupangisa omulala awo wonna tusala sente ate ng'ennyumba agikaddiyiza anti yagirwamu ati tugirenovatinga tosabakeera kumakya n'okwata sente gwe noddaabiriza nnyumba wamupangisa takusasula tugende ku nsonga eyakule eyaleeteddwa mu mawulire ensonga nti nno olemedde mu nnyumba z'abaana abakubanja nyumba oziruddeko ensonga eno ogimanyiko ki for starters ekizirwako kitegeeza butagisasula kitegeeza ati naffe kyetwebuuza
oyo simumanyi bayiza we gwe mugambako oba yaani oyo amanja gwe simanyi Juliani y'omu ku baganda baana b'omugenzi kyabanja kimanyiiko oba takimanyiiko kuba bukyanzijawawo simulabangako agamba nino sente wazitekanga ku ssimu nze nali muwaddeko ku sente simuwangako wadde n'ennusu ekikumi bempa sente bantu balala nnyo naye nga simulabangako physically abantu bemanyi abamanja bamuyita Viki n'omulala James Semwangu so kati oyo simumanyi mwakyaziza omulalu kyova mbagambe temukolanga bukozi interview bwe muti oyo mwakyaziza muki alina ku risiiti y'emitwalo 75 ani ne bakuggyako galagi ne bagenda nga bapatitioning ennyumba paka wasigala muyana naye era still bakusonyiwa emyezi 8 baani baana ki ye kyagamba obuzibu simumanyi singa mwakwasaganye n'omuntu omutuufu ye Viki n'omulala ani James so kakati we mwafunye mulalu eyabagwiridde mbugwe yagamba nti sijja kuva Kampala ng'anye muganye nova mu nnyumba zaabwe kati ate anziyizamu atanga nkyagisobola ogibaamu ne bwe mba nvuddeawo neŋŋenda ewala neetooloolera mu city so kakati oyo omwana teyali bamalidde budde mulalu anja ennyumba eno lwaki togisasula ate lwaki emyezi 2 nga bakusonyiwayo n'8 oliko gojja kudda ku ebyo oyinza okukola ekintu okunyigiriza gundi kumbe oyambye muki muyambe bambi kyanyambye ekiwala ekyo nekigenda ku TV sente bazisindise dda wano ku simu emyezi emeka egyo emyezi 2 maama Kaliiro yazisindise dda maama Kaliiro bamuyita Rebeka agaba sente yazikoze eki bwe yakiwulidde waliyo life ne MC Rich ne bampeereza sente so kakati kyanyambyeko kyalidde kirowooza kiri mu kunyigiriza kumbe kyanyambye buki muyambe buli wamu mukiragire naye sente ezo zaali badde zikiyamba kigulemu ku bizigo kuba kyali kyeru ate byo ebya romantic film birabika bireetedde rape obuzibu oluvannyuma lwa mwami Bindeeba okulaba kano ka vidiyo nga ye we yali yeemoola ne Ahmed Lubowa era nga kigambibwa kano ka vidiyo ko kaleetedde mwami Bindeeba obujja mwabalekwa kumira ku Wonderboy UG omukama abatukuumire.